Omuyimbi Dax Cartel yeetaaga ssaala. Khalifa Aganaga agudde mu bintu. Bebe Cool agambye nti ayagala Bato ne Chameleone. Mangi ge tukuleetedde olunaku olwaleero twagala okwebaza olw'okuba nti nokyagyeekuumiddeko. Waliwo akade ka notification okakoonako ne baba nga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Weewale kufissaawo kadde kw'ossa ne datawo okulaba nti nno ofaayo okumanya ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Tutandikiddewa olunaku olwaleero amawulire agava ewa Dax Cartel go si malungi. Okuva Dax Cartel bwe yakyayibwa munnamawulire Momo 19 ono nga yali akola ku BBS munnange Dax Cartel abadde abuliridde. Okitegeera Dax Cartel abadde abuliridde era nga munnange bwe bamukutuma osobola okugenda eggulu ku bigere n'okomawo naye nga tomufunye. Amawulire ge twasembayo okuba nti no tutegeera Momo 19 yali yeekyanze era n'afuluma ne mu ggwanga lyattu Uganda era n'aleka ng'alengeza ne famire ya Dax Cartel. Naye kati okusinziira ku luvuuvuumo oluzze nga luyitingana mukwano baatulaga nti nno Sebunya Sulaiman amanyiddwa nga Dax Cartel munnange alwanagana ne depression oluvannyuma lw'okuba nti nno yakyayibwa eyali omwagalwa we Momo 19 era nga munnange kino kyongedde okuba nti nno kyeyoleka obanga tuwongera okukakasa amawulire gano agalaga nti nno Dax Cartel fightinga oba alwanagana ne depression okusinziira ku bifaananyi ebyafulumye oba ebifaananyi ebyateereddwayo ku mutimbagano nga munnange naye w'obitunuulira nga bw'okiraba olaba nga Dax Cartel tali bulungi, ali unhealthy oba tali mu mbeera nnungi bwe bityo bwe biri. Abamu nno batandise n'okuluzunza nti Dax Cartel yandibanga yatandika ebiragalalagala oluvannyuma lw'okuba nti nno yakyayibwa omwagalwa we naye nga bwe bityo bwe biri. Twongere okuba nti no bambi tumusabira abeere nti atereerera ddala. Eyo nga tuvuddeyo katugendeko ew'omuyimbi Grace Khan. Abantu abasinga abafanzi bakyagenda mu maaso n'okuba nti beebuuza ddala ani taata oba ani avunaanyizibwa ku lubuto luno, nga n'abangi ababadde batandise okuba nti no bagamba omuyimbi Prince Oma yandibanga ye taata oba yandibanga ye nannyini w'olubuto, wabula Prince Oma avuddeyo n'abaako byatangaaza ku byogerebwa nti yafunisa Grace Khan olubuto. Naye katumufune abeere nga annyonnyola ku nsonga eno. Ne Grace Khan mwakomawo webale nnyo omuntu bwa Grace Khan munaye mbadde mbiwulira mu nkubo era nga biri mu nkubo nze kambireke kubanga ndi musajja mukozi. olubuto si lulo olubuto munnange sirumanyiika ate olubuto lwange ndwanjula kubanga lwange ndwatula neŋŋamba era eggwange neŋŋamba nsuubira kino. walonyumizaako ne Grace Khan kyesaatudde mu lulimi lwange walonyumizaako ne Grace Khan kyesaatudde ku lulimi lwange nensindika gy'oli mba kisikyakunviriza nga nsobola. Grace Khan naye nga omumanyi Grace Khan munnange mpulira erinnya muyimbi mpulira erinnya muyimbi mukwano gwo nyinza okuba nali njogerezeganya nyaako naye munnange mu bayimbi abangi ne mumanyi erinnya mu Grace Khan gyali naate nze bintu mulangira bintu okuwa obudde nebyensemberera. Eyo katuveeyo mukwana amawulire agatali malungi mu bbanga ttono nnyo bannayuganda munnange abakozesa oluguudo lwa Entebbe Express bagenda kutandika okuba nti no basasula ssente oba bakozesa oluguudo olwo mugenda kutandika okusasula ssente ezo. Bino no ebigudde bannayuganda abamu mu matu, abamu ne batandika okukivumirira oba okukikuba ate abalala ne baba nti bakiwagira. Abakikubye mukwano oba bakivumiridde bawadde ensonga nti lwaki omuntu yandisasudde oba asasuzibwa ssente okukozesa oluguudo mu ggwanga lye okusinziira ku bantu ab'enjawulo. Nono ssente eziteekeddwawo zitandikira ku 3,000 paka ku nnusu gumu kanaana era nga waliwo class 1, class 2, class 3 ne class 4. Kati bw'oba oteekateeka okukozesa oluguudo olwo osooka n'otegeera kirasi ki gy'ogwamu kwegamba batuuke okukusaba ssente ezo ng'ozimanyi era ng'ozirina mu nsawo.
Eyo nga tuvuddeyo omuyimbi Moses Sali bangi gwe mumanyi nga Bebe Cool ayagala musical battle ne Joseph Mayanja aka Chameleon. Ono n'agambye nti oluvannyuma lwa battle eno ensi yonna ejja kusalawo ddala ani champion mu ggwanga lyattu Uganda. Okusinziira ku Bebe Cool yagambye nti omuyimbi yekka gwamanyi era gwe yeewulira ye Joseph Mayanja oba Chameleon, era bwe yabuuziddwa ku nsonga ya Bobi Wine oba lwaki takola battle ne Bobi Wine yategeezezza nti tasobola kukola naye battle olw'ensonga nti President w'ekibiina kya National Unity Platform President Robert Kyagulanyi mbu talina nnyimba oba alina ennyimba ntono. Bw'atyo Bebe Cool bwe yategeezezza. Bino nno yabyogeredde ku TV eya NBS mu program eya After 5 n'agamba nti ayagalayo battle eno ng'eri wakati we ngamba Bebe Cool ne Joseph Mayanja. Wabula okusinziira ku Chameleon ebya battle yagambye nti kinyuma ne bakola concert ng'abantu b'abawagizi baabwe bagenda kunyumirwa music waabwe okusinga okukola battle. Kati tetumanyi obanga oluvannyuma Chameleon anakkiriza battle eno obanga Bebe Cool anaagula ekya Bebe Cool ekyokuba nti nno bakola battle. Byonna tujja kubeera nga tubikutuusaako ne maama Bebe olowooza totidde buti Bobi Wine. Anyway, bwe bityo mukwano bwe biri. Bwe tugendako ewa Khalifa Aganaga munnange onaagudde mu bintu era nga ssanyu jjerere eri omuyimbi Khalifa Aganaga. Ono yeegasse ku Bad Black wali eri ku Victoria University. Ag'omunkubo galaga nti ababiri bano bagenda kubeera nga bakola koosi eya digital marketing. Munnange olw'okuba nti no Khalifa Aganaga amawulire gano abadde tayagala geesigaliza, agenze ku mutimbagano oba ku Facebook page n'abako obubaka bwateekayo nga abotola ekyama kino ekyokuba nti nno ajoyininze Victoria University olw'okuba nti nno yaweereddwa basari. Twagala okubeera bambi nga tumuyozaayoza Khalifa Aganaga olw'okuba nti nno basobodde okumuwa basari eno era asobole okusoma koosi eya digital marketing.